Ewa SB4 munnange essibirungi wuuno bamutabukidde munnange bagambye mbu ye yali emabega w'okufa kwani ogenda kubeera ng'omutegeera ate era ne batugamba nti no munnange SB4 mbu tazaala bannange bwino mungi aleeteddwa akkiriza tubeere ng'ate tumukuwa ene newspack channel webale kuba nti nogyekumiddeko mangi genkuleetedde kambeere nga kuwa SB4 bamuli bubi SB4 munnange bitabuse bavuddeyo ne babeera ng'ate baleeta bwino senga asidi atabuse avuddeyo n'alyoka agamba nti munnange SB4 mukongozi wa mama Fiina mbwera SB4 bambi mbutazaala bwatyo senga asidi wagambe bingi byayogedde katuleme kulwisaawo katukuwe akatambi kano walayinze mukunanagira kwange nanaagira sitangako muntu mwatta Asiya nedda senga asidi onanaagira naye ozaala onanaagira naye SB4 nanaagira nina abaana abalinga amata otambula n'ekikuta wenna olyawo okanya mugongo SB4 nkwano stop okufuna selective hearing nagamba wagenda mu kiziniro n'olemererwa oyima kandeete obujulizi sikyogerangako nagamba actually eyampa obujulizi ye mwana muwala gwe wasongako n'akweyambulira n'olemererwa okukola ki okuzina sinze saali era SB4 wayogedde nga you wanted to sound funny nga ogegenya mbunno nanaagira wallahi SB4 I would rather kunanaagira obubaka n'obufuna than okulemererwa okuyima n'otuuka n'okulemererwa okufunisa omukazi olubuto fulufiga yatugamba abakongozi abewa mama Fiina be bafunisa mukyala w'olubuto SB4 genda mama Fiina I don't know fulufiga yayogera bituufu oba just yakyawa mukyala wo naye yagamba abaana bo mbu waliwo ensonga lwaki tebabalaga muki mu kamera sijja kwogera ku baana tosookanga mulema owulira kasoddaali eyo tapinga ng'okyatambula kasoddaali eyo tapinga live SB4 ndiwo kutegeeza okunanaagira bulema butono nnyo compared to omusajja obutayima wekiri SB4 njagala okutegeeza mbu nno okunanaagira bulema butono nnyo compared to omusajja atasobola kufunisa mukazi atalina kabina lubuto omukazi atalina akulema atya okufunisa olubuto omukira gugenda ddala mpaka eri mu omukazi atalina kabina olumuyingira paka mu nabaana bezizwe nga gwodipositinga mu bafuna lubuto abamalina basooka eno mu isenge eno ddeno mu hipusiyo zitereeza abakazi ab'obubina balwawo nnyo batuuka kuba bali wala naye omukazi atalina otuukira ddala ku nsonga omukazi awakabina akanene SB4 I have never said nti nno walinnya ennyonyi n'ogenda nga okwebaka ku Brenda sikyogera koleeta vidiyo kyewayogera kyali nanyongerezaako kisajja kya Brenda ekyo ekitunulanga kimawube nekigamba nange namuwulira ssebo wampulira wa nga ngamba mbuno SB4 yazina mukazi saagala kuvuma kubanga watuyamba n'otuwasiza Brenda saagala kuvuma that is the only advantage kubanga nyinza okuvuma Brenda naddayo ku kikubo ne mulaga mbuno tegeeza abaana siba SB4 tazaala talina nkwaso kalendi wano olemererwa otya okuzina omukazi atalina kabina subscribinga likinga leka obubaka bwawo mu comment section tudduseeko ewa Alien Skin wuuna avuddeyo munnange n'abeera ng'ate alabula abo abaamujjonkera
Era ku listi kubaddeko Tamale Mirundi Junior, Dr. Jose Chameleone, Basharom. Listi yo ebadde mpanvu. Agambye nti ssaawa yonna mwerinde ekigenda okubeera ng'ate kibatuukako. Katubeere nga munnange tubikuwa. Fuluma bonna bonna ne bono buloga bonna badde banzijonkera okotedeka video Penge Tamale Luwiraiti Chicken Chida Price Abawo Good Life Chameleone ne family ye bani aje banzijonkera balala bloga guno omwaka begugwako nga toli afunye kizibu mugambe nalimba ne mwana muli bambwasi ate sabo matiro ne bulambu no ne bonsanga ne bukabakaze okunsanga obo bumene bwemenye muzidukizanga nti wagamba obusajja tobomatira fiti ne ulawanga nira bidonzi dukizanga mpakisi yako kiwanda tokamatira ne omulala gwesimenyi omubi nakakuddeko nako bonus trap sagale nyo kalonga nke kage gabyeta dem kati omuloga baloga yaliwa sibaloga kufanya mbaloga kulabanga bafunye ekizibu gambe kusajja twakatu gambanga ntukola ki mbaloga kubera nga example sibaloga nti njagala nnyo neja simbaloga kubera nga ki nga example baka era buli omwako la magezi gono bana ogana nondoga oboga ne wetangira bro gwe mmenyo genda funa ekizibu nawe abadalyo shalom nentambi tumuteke aganaga kitegedde ne katomu tukatekeko nako tukaloge bonus awadi nabagamba muntukire mu mbuzo bazi na awadi zikwese ekitiibwa tukwataganye awadi bazibizidoinga batano gamba etedamu kunteka mbintu tumubagambirawo tewadamu tunominatinga kale minolonga nomini tedamu kunominatinga nagala ndona ndilegendale oteka muguniza abalegendi seki yakala awadi ze Uganda omuntu wajina yatuuka agamba eddala bafani mwankoze eddala nalidde Pango ni aukana ku Uganda is a breeding. Amane sango ne breeding. Atela mu mawulire amalala Antaira Wuna agambye era munange nayongera okubuulirira abantu akwosana abaana ab'obuwala nti si kirungi kuba nti no munange amugenda simanya babeere nga babakyusa simanya bakukyuse oba amabeere oba figa oba biki agambye mbu ye newe munaamusabula tajja kubeera ng'akyusa mukama we yamutonda bw'atyo bwe yamutonda katubeere nga tukuwa akatambike. Lwaki muli mugenda kukola surgery naddala mu abatali balwadde? Okitegeera waliwo ebagamba nti amuna egenda okola surgery ebbeere oba litandise okuleetera effect muneeno weight kiro oba zikuyitiriddeko nga bwetaaga surgery ng'oba olina muka hormonal something oba ne bagamba olubuto like naawe lukubuzizzaako emirembe lubikka ne buguda nga mu butuufu ekintu kati kituuse mu basawo. If you're not that, why are you going to do these surgeries, you people? Tuyina omwana nze gwe nalabanga eddeeyo gye nakoleranga nga bambi muwala mulungi ng'alina hips ng'alina akabambamu ng'alabika bulungi naye omwana oyo bambi ng'alinnya booda. Kati buli wekasa nafunanga obudde nga mugamba naye gwe ku bulungi bw'oliko nga tubeera mu rali nze saagala nnyo hatinga people. Yes, mu mawulire amalala ge tuli mu kuba nti nate tufuna wano ku News Spark channel twagala ate tubeere nga tugendako ewa Honorable Sewanyana. Honorable Sewanyana wuno ayina kyagamba. Kituufu bampayiriza ku lw'ekibiina kya National Unity Platform mwendi member ng'omuntu. Of course kiruma ate era kyennyamiza nnyo nti nkyawere ennemba n'emisango egifaanana bwe giti nkikula emizito ennyo ekitwala n'obulamu bwange
naye nga bakama bange mu kibiina ekya National Unity Platform bagirabanga giri awo y'okusaaga ate nga yo gavumenti erumye ejjiiko egamba nti gwe ne Ssegirinya mwagenda maaso n'okuteekawo embeera nga Robert Kyagulanyi Ssentamu awanguddwa oba talangiriddwa nga pulezidenti w'eggwanga Uganda. Kinnuma nti neetisa omusalaba oguzitowa ogwenkana bwe gutyo ate nga bo bakama bange tebagulaba ng'omusalaba bagulaba ng'akati. Naye kubanga kulaba na Uganda n'abalala tulowooza nti nno byebino ebikolwa gavumenti bulijjo bye tugivumirira ebyokugenda mu maaso n'okuvunaana abantu n'okuwaayiriza abantu n'okubatulugunyanga n'okubamalako eddembe lyabwe era ensonga ezo zetugenze maaso n'okuyimirirangako buli kaseera bwe tugenda mu kulonda era bannayuganda ndowooza ekyo ensonga baligirabye ng'emu ku ezo ensonga ez'amaanyi mwe tulina okuba nga tuyita okusobola okufuna obwenkanya n'enkyukakyuka era namaddala. Sekikiti naye wuno avuddemu omwasi ku nsonga za Honorable Sseggona. Wuno bw'ati munange waavuddeyo n'abeera ng'ate asabudde Sseggona. Katubikuwe. Mwami Sseggona ne kadi gy'ataafunye. Just kugera mu bwogezi sina gye ndaga. Nga kaakati mwami Kyagulanyi yagaba kadi ng'aziwaani ng'azimmaani nanga Sseggona si tebakuwa bannaye bo bakuba bamanyirivu mu byabufuzi ani yandiwadde munne kadi ani yandigimumye biba kubanga basinzira ku bamanyirivu mu byabufuzi bano bombi ani yandimye munne kadi ani yandigimuwadde fenna tegandibadde mawulire okuga nti Kyagulanyi bamumye kadi era ne twandinenyeza munenye ebidongo bye biri luddawo azunga ki wakabingira emyaka 5 abasajja basanze mali myaka ameka 3 gwe yaleeso emyaka 5 yagaba kadi si yazigaba ani nyinisi bamwami Mpuuga oba bali luddawa abasajja bagundivu mu byobufuzi ebyobufuzi byabwe binaabuuse nga nyinisi ayisiriza ku muyimbi eyali omuyimbi akwata omuzindalo n'ayogera ebigambo nga meseji ya byabufuzi buli bantu ne bakkiriza nti akasajja kakoze manifesito nga akasajja kalina manifesito era baba ebyokwerinda engeri gye bali babangufu abakugumba ebyokwerinda amaanyi basinze gassaawo mwami Nandaala yasooka mu byobufuzi oyo gwe mujinja tambula tewali buzibu simanyi nyingiridde ebyobufuzi bye baŋŋaana ng'ababiŋŋaana be baani era ku lukiiko ki nabyo byakuwa kadi twanabyogera na tebampa bagisigaza mwami Nandaala Mafaali Kasimu obungi bw'abantu mwami Kyagulanyi bw'ayina nebbanga mwami Nandaala lyamaze mu byobufuzi ani yandibadde asinga abantu Mafaali yandibadde n'abantu bamanyi obungi gwomanyi omwaka mwe yayingirira ebyobufuzi ate nno mwana ge kabube bugagga mwami Mafaali sente gy'alina Kyagulanyi takola ki kyokka ate abantu bali eno ate eri tekola ki lwakuba ate ye omuntu pulezidenti gw'alina pulezidenti w'eggwanga lino ate ye yasusse obungi oseka ki nvaako bino saagala kuyingirira byabufuzi yadde ekyamazima buli kanyomero ka bulamu kalimu ebyokuyiga ebyongera omuntu okukkiririza mu bwomu bwa nnyiniinsi eno ennamba y'abantu abawagizi Yesu yagigabye Kasimu Yesu yatekuludde abantu Nandaala amuweeko ababe n'atekulwa ne Mugisha muntu naye atwaleko ababe naffe abamabirizi naffe abapiiza nti
Kibiina kyaffe amafuta gakyatubuze. Amafuta ga kampi. Ayina obuyinza nnyini nsi. Ayina enteekateeka terina kibulamu. Bassebo ne balya butukkakka ne 226 leka kuwangaala bulamu bw'otannatuukamu. Tamala emirundi Junior Munange wuuno avuddeyo n'asaba Shalom abeere ng'ate amutwala mu ddwaliro alabe ku Kasuku kubanga Munange Kasuku omulwadde. Agambye Shalom bateeketeeke babeere nga bagenda okulaba ate omukuza okitegeera nabyo katubikuwe. Njagala Shalom nkukubireko mbulire eddwaliro lyalimu. So that I got there. Sagala bagaye nti era Junior teyazze. Oyo omwana alina omutima omubi. Eddogo erimulabika ku maaso. Yabadde amayimba manyi mwogera abantu ba TikTok mwasama. Era Kasuku n'alwala. Junior n'otagendayo. Abantu nga mwerabira. Sibye mujja okunjogerera. Omanyi mwogera. Kati mulinze nneme butagendayo. Olwo mutokomoko omugambo. Yeeyamuloze. Nenga ate munnange tuyina by the way we have good hearts. Tuyina munne emitima emirungi. Just lwakwa mwagala laba bibi byokka. Nenga tetuli bantu babi by the way. Just because abantu ba TikTok mwe mulaba bibi byokka. Nagule emmotoka yange empya teri ajogerako. Lwaki temujogerako guys? Ate mwangamba sina sente. Ne mugamba nti Junior mwavu. Kyokka bwe nagula Mazda X5. Olutalo lwa mulindwa kw'ossa ne Magogo lukyagendera ddala mu maaso. Ab'emipiira simanyi oba oli ttiimu ki, oba oli ttiimu Magogo, oba oli ttiimu Lawrence Mulindwa. Katubeere nga tubikuwa. Saagala batutawule. Because we have the capacity also to do the same. And we are not going to keep quiet. I shall not be intimidated in any case. And I cannot be compromised. Don't intimidate and not compromise. Let us do the right things. And they are supposed to be there. To get a match, all these years, decided Saturday, now look at this team. We have spread ban on the team. I cannot even have the players in my team. Now they are going for the national duty. 5 of them or 6. 5 were summoned. They don't beat. They cannot even coordinate with the rest. Bagenda kuzanira Botswana, bagenda bakomongera kuzomwezibula bagenda mpira 10. But I don't mind because that's the national team. I will contribute. If you cannot respect me for whatever contribution I'm making, and you want to take me for right, we are not going to accept that. That's why I came out. Over the team in Alzheimer's said, I can give them the peanut and they accept whatever, it's up to them. So if they are not ready to listen, still ready to border. This is the beginning of the struggle. We have to liberate football. If they don't reconsider their position, you shall fight it. Wabili watu fuara wabilo. Biazala manipulation of football. Match fixing. Sagala batutawule. Because we have the capacity also to do the same. And we are not going to keep quiet. I shall not be intimidated. Bwete tambudde badde mulabi mulungi olekwe kumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga, olaikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.